Gavumenti ng'eteekateeka okuddamu okusindika ensimbi za PDM mu mbalirira y'omwaka gw'ebyensimbi guno. Abatuuze mu muluka gw'Ekyakatebe mu ggombolola y'e Nalutuntu e Kasanda essuubi ly'okufuna ssente zino lyabaggwamu dda olw'obukwakulizo bwe bagamba nti bubayinze. Lwaki bano bagamba bayitayo emitwalo 5 tukuwandiike waliwo ssente zigadde ku akawunti milioni 10 kati bwe zinazikomyewo zize olyoka ofune ku ssente. Amanya ne bakatwala n'ennanga muntu n'enjibawa ssente ne zinnema. Twajjuza empapula zaffe ne tuzitambuza ne zituuka ne Mubende okugulawo akawunti. Naye okudda baatugamba tujja kufuna ssente. Bano balumiriza abakwasibwa eddimu ly'okutambuza enkola eno ku miruka ate okubajjengako ssente okubateeka ku nkaala zaabo abalina okuganyulwa mu PDM. Basooka kusaba ssente waddeyo emitwalo 2 amitwalo 3 kitegeeza nti gavumenti terondoola bantu beewa ssente bazirya buli. Nundi miyitirivu tutaddeyo ssente zaffe nga tutukola ki tufuna tinolaba abalala nga bo bafunye. Waliwo n'abamu ku batuuze abasimatuse ekkomera oluvannyuma lw'amannya gaabwe okufulumira mu miruka emirala. Naye ate nga kompyuta eyaabwe ye yafulumya amannya ge yali atuteeko tusayiningira empapula ne gafulumirirwa mu muluka gw'Ekyannamugera amannya gaffe gye gaalaga. Kati bo ne balowooza nti ffe twakikola. Newankubadde ng'enkola eno eyimbibwa buli mukulembeze kati bo tebafunangako musomo gukwata ku nteekateeka ya PDM. Yandi tusoose netuleetera emisomo naffe netuwa kweza ebisawo bya ssente byegenda etwala nga nabo naffe abavubuka baffe ne basobola okwebezaawo naffe abakyala. Abakulembeze bagamba abaaweebwa eddimu ly'okulondoola n'okutambuza enkola eno tebalumirirwa muntu wa wansi. Akagereke kiri nti abatalondebwa gavumenti eba yateeka buteesi muntu nti bana balina okwasaganya ensonga ezo. Okulumirirwa abantu kiba kitono nnyo ensonga enfuna ya ssente abazigaba nga basosolangamu abantu abamu. Ssentebe wa disitulikiti y'e Kasanda Fred Kasirye Zimula agamba nti kituufu abantu miruka egimu bagibwangako ssente mu bukyamu nga bakikola bakwatibwa abamu ne bagobwa ne ku mirimu gyabwe. Emitwalo 10 emitwalo 2 nti okwangu okusasula amangu okuteeka ku lisiti kukola kutya twabakwata ne bamu twaba interdicting. Era tubawa amagezi ssente za gavumenti zonna si za kugula zijja nga za bwereere bw'ozifuna zikose bulungi kubanga revolving fund. Tetusobodde kufuna bavunaanyizibwa ku nteekateeka eno ku disitulikiti okwongera okutangaaza ku ky'abantu abagibwako ssente okusobola okugiganyulwamu. Barbara Nareso agafeeyo ku Spark TV.